kiki bannange nasiza bwaki lwaki abantu babawo tobawa kitiibwa mbespecially nze yakutuusa ku Johnson owange laba ate bwebadde neerabira okwebaza webale maama kututuusa twatuuka munnange ate tetulaba tusula mu kalina myaliiro etaano okuva eri olaba tutambula munnange tutudde gyoyiseeyo olabira okumyala twatuuka munnange embeera nnungi mukyala nnyo nga tonenenya zisooka weenenye wekka okitegeera nze nakutuusa kuwanyiraze ng'ali bulungi naye gwe kennyini kuwamutuusa kweno levo gy'aliko nga bamaze simanyi okuwa basimanya kiki eno baagala obutitiibwe bw'essente buuya buwaddeyo kugamba simanyi nakukola kyemba nkugamba ate weerabidde nti nze jjajja zidoolo gwatuulako era nze mukisa gwa Johnson singa mmala nenkwata ekigere nenva wano mujja kweyongerayo wansi mu ntaana okitegedde nyabo naye gyeni ono tasobola kunkolera bwe mutwala ewa jjajja ensonga yange tegguke sebakaba olukaabu onaze lwamuzange mbadde neerabidde nti ate munange gw'omukisa gwaffe nti era jjajja zidoola atudde okuggwe nzalisa okulaba baaba tali kuŋŋonda tali yingira baaba yingira owange nzalisa okulaba nzalisa okulaba baaba tuulirako awo owange mulangira kyenga wuno kyongo kyenga owange eradde baaba eradde sibatanno baaba kuliko amakubo owange mugambye kakati kamala ndowooza okugira nga nti wayiwayo wano amazzi gembadde nsiibula ate enkomewo tuwaye wulira emirembe baaba kino obeera ate nomulangira kanzije owange olagawa jako kano kagenda kuba kampinga nyina waako naye nomunairo netunuliza sirisingaawo nakozira tuula wali nebwonokaaba nakuzira sijjako setola yavulangoddeeri wamuwulira olabye baaba kiki nguganda kyono kyenga talina buzibu sankwanjulidde ono nomunange ye mulangira waffe ndoozi omulaba baakuze nkugambye naye kamala omuntu alyako wano nakamatte agira nkola ki amuwa kacaayi kanzije baaba tuwaye mulangira yanga wana nana nakuzaala nze sijja kuzaala owange
baba leero oba abadde atya nakabakaba kiki nsonga kyennyo omwana olundabe n'atandika okwekaamya ndowooza nakuba nti gundi takumanyidde abadde takulaba ajja kummanyira era bidde ndisengaawe olaba ekintu ekyo okitegeera bipyaki bipya kaakati laba nno bannange era bannange gwolabika bannange bakunaaza obiki bakunaaza kalituusi kubanga olina omukisa endakosoba kayayaana yabakayayaana olina omukisa kubanga obadde tonalinnya wano mu lujja naba ate nga ne banneefuna akasimu nga tonatuuka wano nfunye akasimu akasimu nga kava mu kyalo omanye nali nakola ki natundayo akataka kange kakati bwe ntunda akataka kano nembako gwenkaguza eyali akaagala era ng'akasiimye ng'akaagadde naye obuzibu bwe twafunamu laba ate caayi kyayamaani kyeyamaani oyo yennyini kaakati obuzibu bwe twafuna mwana wattu yali taliiwo ne bagamba nti alinayo mu nsozi era nti yali yakedde dda nga tannabakomawo kati ate awo nenkirabamu obuzibu kubanga ye yali alina okuteeka sitaapuli kuki ku mpapula ku mpapula ziri olwo ate akasente kange mwana wattu nkole ki okafunde kati lwaki kozi onviridde mbadde mingira kubuuza nti lwaki kololo wakatunda tebakuwerawo sente nga nanti nga bwenkunyonyodde nti gye buzibu bwali bwa chaimaani kati obadde oteesa otya anti gwe mukisa gwe mbadde nkugamba kubanga gwe mukisa sinagaffe waffe twanabagweza ate ozireete ozimbe mwannyinaze mwana gwe omanyi nti balina ngeri bakyogeramu nti waka emabega w'omwami oyo wabayo omukyala yazimba genda mwana tuteka kweremeza wano kasitanze nzize esobola okubeera wano nendabirira omwana egenda ofune sente otandika ate okuzimba omwami wo wemabega w'omwami wabayo omukyala ayoza ebintu era nze kennyini abadde ki kaakati anti kati kyenva nkugamba nti kale nti esente ezo obuzibu bwenfunye ebitabo nti byali tebyawera nabbo empozi kaakati nga neetaaga munange omuntu amanyi ki yagenda ewalako oyagala kusayiningireko ezo wa S4 ffe tuli bakabi twasoma bakintu twasoma nze ndi wa S4 kati mbadde njagala ogamba oyo omuntu oba naye owooyo gwogambye SAS4 tugende naye Tewali mama. Tewali? Mwana wange. Anti mama. Njagala ombuulira amazima. Saagala onimba. Omuvubuka oyo mwagalana. Nedda mama. Simwagala. Ffe. Ndi muntu mukulu. Nange naliko omuwala. Era embeera eyo yonna gy'oyitamu nali ngirabyeko. Naye nsaba ombuulira amazima saagala onnimbe. Mbuulira ekituufu ffe. Mama. Kale olaba kankubuulira amazima amatuufu kubanga oli mukwano gwange ate oli maama wange
bwe nnina okubuulira ekituufu kale nali nakemebwa maama ngenda kwagala Cyrus ngenda kuba mukwano naye olw'embeera ze gampisaamu atulabirira ewaka ayagadde abaana bange bananga bayisanga taata waabwe nenfuna okukemebwa muli mutima nga nze omukazi neŋŋamba kamwagale nye nagenda okizuula ng'alina omukyala ng'alina omuwala gw'ayagala ate omuwala mutujju maama ng'omuwala mafiya kiki omanyi bano abawala ababanda nga yooyo yankwata olunaku lumu nampamba nantwala eyeyeyo nankuba oyagala nnyo okutambula kitambula tambula tambula ate sirika 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 nze sagala kumanyira sagala kumanyira Baguma ekoma oluvannyuma lw'obulango buno. Top TV, enjoy. Anjiridde amazzi omanyi okuntulugunya maama nekimpisa bubi nnyo era mutima gwange nempulira nga munsanguddemu nejjojjozi Cyrus najja n'empeta nga azze kunsaba bufumbo omuwala y'omu yajja namundu yajja naki ne
mundu maama. Kale ne mpulira nga mutima gwange musanguddemu. Serious. Nafuna okukemebwa olwa taata w'abaana bange atadda. Maama omanyi nkoze buli kimu. Nsabye neekeeridde Mukama atereze omwami wange. Naye omwami agaanye okudda. Nenkyesonyiwa maama okuva ku olwo. Kasita nalabye ku mundu neesonyiwa ekitonde kye bayita omusajja. Kambeererewo. Naye mwana wange, nedda, nga ddala lwaki tugenda ku poliisi n'omuwaabira? Omuntu w'atuukira okujja ne mundu. Obulamu bwe buteekwa okuba nga buli mu matiga. Wakiri ogenda n'omuwaabira, poliisi n'okitegeeza naye ng'ebeera ng'ekimanyiiko. Singa wabaawo obuzibu bwonna, poliisi ebeera ng'ekimanyiiko. Mama okugenda ku poliisi nandigenze. Naye nze kirungi neesonyiwa omusajja. Sayira sinamusemudde mu bulamu bwange. Sikyayagala kusembera waali. Kinamuggyemu mu mutima gwange. Sigenda kuddamu kati awo mba ngendera ki ku poliisi maama. Nabyesonyi ebyo. Naye bwe sitagenda ku poliisi kati ndoope ki? Nti munnange omusajja omukazi ali mu kunzitira musajja biki? Maama bye by'okuddawo okuvumagana. Nze neesonyiye kye bayita omusajja mu bulamu bwange. Kambeererewo maama wange kasita wooli, abaana bange kasita weebali. Ate nange ndi mulamu ne Katonda wange. Kati ekikulu mwana wange, ffe saba nnyo Mukama Katonda. Tokoowa kumusaba. Nange nja nsaba. Saba Katonda nga tomukoowa. Weesabire nnyo ffeeyi. Nange maama wo ndaba embeera gye ndimu. Twetaaga okusaba ennyo. Mama ngenda kusaba naye maama asabye. Taata w'abaana agaanye okudda. Ekiseera tekinnatuuka. Katonda ajja kukuleetera omutuufu. Wabeera nga taata w'abaana y'oyo ajja kudda. Ekikulu kwe saba Katonda. Buli kimu yakimanyi. Nange namwesonyiye kati neesonyiye ekiyitibwa abasajja maama. Sanga walireeta owange omutuufu. Ekiseera kyonna Mukama ajja kuwa. Naye obulumi bungi nnyo maama. Leero buli kusitulamu. Mpulira nga kuno tujja kusikamu. Tunaatera okutuuka kubanga nengera nawo. Omanyi kye newatiisa. Nalabawo neŋŋamba naye neŋŋamba owange. Gasabalerayo abantu munnange bo baamanyiira. Nawe kimanyi nti singa nategedde tugenda kutambula lugendo bweruti. Wandikyusizza ku ngoye. Engoye baaba. Engoye tezirina buzibu. Munnange waliwo embeera bw'etuuka. N'oguma bugumi nga byonna osigadde ate kubiraba bulabi. Kati embeera yakyankalana nze gw'olaba wano. Sirina lugoye lukyala, sirina lusiibwamu. Embeera bw'ensangidde wentambulira. Bintu byakyuka nnyo. Kati tugende nnyo. Kakati lwabwakyamani ng'otulengerawo si wala nnyo okuva wano wetuusi. Mpulira okuddayo. Ate oddayo. Kakati tetugenda okukola. Gwogenda okusigala wano. Nze kangende ewa Chaiman.
mulabe mmale nkomewote nkukime naye nawe nabasajja okukolireko ate osooka ogende nga tutuze nange wano otyawo ate obuzibu bwenfire omusajja oli kati alina ensonyi kakati mukubeera n'ensonyi ati abantu abapya kati nze kansooke ngendeyo nkwanjule mugambe nzize n'empeekera kale kati nojanguwa naawe obudde bugenze kati gwebeera wano tovaawo tongoberera nkitidde nzijjaabe kange baaba nemekukolona kale yanguwayo kubanze wano otyawo abeera waawo tewali buzibu kanzige baaba Napasa yangu wa napasa napasa Yes. Napos, onsise, okoze kiteetu. omuntu anti nzize kugamba nti olesa wali ng'omukyala ng'okuba Oyinza otya okundeetera omuntu omunene yakulukira alinga ekiswa okusayizi yange olaba oyo musobola. naye ate kaakati munnange naawe tewanjawulira gwe waŋŋamba nti kasaala ng'ava ku kika kya musajja tolina buzibu Obadde oyina okukozesa obwongo bwo okitegeera. naye ng'aluddeyo ye bulala dava dava Mbadde mmanyi ogenda kuleeta omwana omutoototo gwensobola. anti era kaakati tewakyali kyakukola kubanga omuntu ye yazze era kaakati kyolina okukola kwanguyiriza Nabbosi, oyo omuntu munene nnyo sijja musobola. Yenna yagulukira bw'ati alinganga ekiswa. Oyo nsobola nti omukolako emikono. Ate jjukira nti amanyi singa bigaana biba bigaana. kaakati tugenda kukola tutya kaawe embeera nga bw'ogiraba omuntu mupakidde kuva yiri eri mulaase paka wano akasente nga nawe w'omanyi akanabbosa Kati nga bw'omupakidde era mukwate omupakire omuzzeeyo. Agenda kugwa mu bajjajja bange abatabamule. Genda omuganda nze genda ogyeyo omuntu Nabbosi, oyagala kundaba mukama kugambe genda ogyeyo omuntu wo. Genda ogyeyo omuntu wo.
nsanga ati katonda wange kati leka kwogeza kugande kyeyamaanyi alwazi sente zo zirimu Baguma ekoma oluvannyuma lw'obulango buno. Top TV. Enjoy. Omusajja omusomesa kikamule pulani pulani yeera buteekaanye leero niwe kiba kirina okukibuusa nina okukibuusa tekisobola kunnemerera kankozesa pulani bbiri